finally banji kyemubadde mulinze okuwulirako mugenda kubeera nga mukyewulirako n'amatu gammwe ate mukyerabireko. Omwami Bruno Betty ngono mukozi ku Bukedde TV olunaku olwaleero avuddeyo nayogera ku nsonga ze eza mukyala we Princess Teddy Nassolo abangi gwe bakazaako erinnya lya Mutaseka. Olunaku olwaleero avuddeyo n'abaako byayogera. Ekituufu Teddy yanobye oba tanaba kubeera nga anoba. Ebyogerwa nti bateekateeka kugenda kukimayo bintu bye batwala ku Bukowe Masaka bituufu oba si bituufu. Byonna mbikuletedde mu maaso awo. Bruno Betty ye mwennyini ng'abeeyogera. MTN Tuseko Hajaruna Mbiru live in concert Friday nga mwenda August Serena Hotel Kampala. Hajaruna Mbiru huyo Serena Hotel Rukutanuga mwenda August Monshoja atumye Hajaruna Mbiru live in concert VIP ya mtwalo 15 tukawa jigula ku Momo ya mtwalo 10 ate meze ya milioni 3 nyiga kamunyenye emu mkaga 5 kamunyenye 20 kadala oba downloading ya Momo app ogule ticket ku sente ntono nga 10 August Colin Hotel mukono ticket ya shinzo mtwalo gumu bo jigula ngo kosa Momo jigula 15 VIP mtwalo 3 nga 11 August Maria Frema Masaka shinze mtwalo 2 bo jigula ngo kosa Momo ya mtwalo gumu VIP mtwalo 5 ate Momo mtwalo 3 n'ekitundu bitegekeddwa Keti Events olone biwagirwa. MTN. Together, we're unstoppable. Nkuto oli ku Viki exclusive agange nze wansaleke jontudde kulwa munange Viki atasobodde kubeerawo okutuusaako mbeera weetambula naye kakasa maaso awo agenda kujja asobola okubeera nga ataakutuusaako amawulire. Gwotanaba kubeera nga otweyungako mu butongole nkugamba nti osubwa subscribinga akadako nyambo kanzire mu kigambo personalize okantere mu all kigenda kuyambako kubeera nga ofuna notifications z'emboozi zaffe zonna ze twataddeyo ate mukadde. Video egimpereka like eyo nono ya wano wogiwaka like oboji wadde omuliro okutambula etukeneko yena gwetanaba kubanga ate etuukako. Wiki zibadde nga 2 abaana batumye mukazi wa Bruno amanya ag'enjawulo Owebbina Mutaseka abanyi ne bagamba nti Bruno Betty yasalawo kubeera nga agenda na kabina wabula n'atatwala mutima. So ebigambo bingi ebize byogerwa era abangi babadde bagamba Bruno Betty yawukana ne mukyala we njero omukazi waliwo omugagga eyampasudde. Byonna nzize okubeera nga mbikutusako olunaku olwaleero. Kakati wabaddewo akatambi akabadde kasatulatinga nga kalimu amaloboozi ago nakakasiza oba nawuliddeko nti amaloboozi gano goli omwami Mukoddani wamujjukira omwami gwe twakuleterako wano ku Viki exclusive eyagenda ku Buko asobola okubeera nga abanja ebintu bye ku Buko basobola okubeera nga babimuddiza. Yali nno ye awamagezi ng'agamba nti tweteeketeeke tusobola okubeera nga ate tugenda ne Bruno gye yawasa omukyala asobola okubeera nga ate amugjayo. Ensonga za Bruno no zatandika ku kabaga ke yali amutegekedde akamazaalibwa nga surprise wabula nagetinga surprised. Bruno yategeka surprise wabula yagetinga surprised ng'omukyala kyali amusubiramu nti obagenda kusanyuka mwekahaga wapi. Omukazi yanyiiga era abamu ne bamukazaako erinnya lya Mutaseka. Awe ngambo zatandikidde okubeera nga zitambula ne tulabako ne posts ezimu screenshots ezimu eza message ng'omukyala agamba nti Bruno Betty okumuwasa agamba nti alabika yaliko eddogo era takakasa nti ye nga ye kennyini muye nga ye omukyala yasobola okubeera nga akkiriza bulungi agende afumbirwe Bruno wabula walabika waliwo amaanyi ag'enjawulo agali gamutembe olw'ensonga nti buli kimu yali akkirizanga kikkirize. Alinga agamba nti eddogo lyamuliko ne bamuwasa ne bamala okumuwasa eddogo ne limwamuka n'atandika okubeera nga alaba ekifaananyi ekituufu ekya Bruno Betty n'agamba what is this the man I introduced? No. Eyali amwenya olw'eddogo n'atandika okubeera nga te face agisiba okusinga abasirikale abamu. Oba kitegedde kubanga mulimu abasirikale abaseka nga Fande Fred Nanga. Musajja twalina face ye eri happy naye ate omumbejja owa Princess Teddy Nassolo. Omwana ye yanyiiga. Kirabika luli yali aba Bruno Betty nga musajja ngezese ku musajja kiwani envumulo
ongeze ku musajja kiye nvumulo wano osobola muteeka mu comment section yawo kati agenda okukya ku makya ngamba what yona ali mu kiteeteeyi nagamba sirina nga twafa dda nagamba nga ebigere byantunda so n'asalawo bw'atyo ayabulire Bruno Betty bino byonna bize bibeerawo naye nga Bruno Betty yetanaba kubeera nga avaayo abeeko kyayogera newankubadde abamu mwamulowooleza ne mulowooleza omukyala ensonga lwaki yasazeewo anyige omukazi abuzaabuzibwa ye Bruno ate ye Betty tamanyi oba Bruno oba Bruno Betty kwegamba ng'ensonga ziri awo tasobola kuzaawula naye olunaku olwaleero waliwo akatambi akateereddwa kayise ku mukutu gwa mukwano gwa Bruno era nga yali chairman mu kuteekateeka emikolo gyabwe ne Teddy Nassolo. Omwami ono ye omutaka Julius Sebwato avuddeyo n'agamba nti ebyo byonna bye muwulira ebyogamba nti bateekateeka genda ku buko bajjeyo ebintu bye baawaayo nga bakima Teddy si kituufu. Ye Sebwato agamba nti baakuzibwa baabuulirirwa tebasobola kubeera nga balowooza mu ngeri ng'eyo era tebasobola kubeera nga bagenda ku buko bajjeyo ebintu bwe bityo. Bino nno obwedda abyogera nga Bruno amuli mabbali awo amutunulako agamba kyali wange kyekyo Sebwato tetujja kubikimayo ng'ali awo asirise emabbali. Kati Sebwato agenze n'agamba Bruno Betty gwe mwogerera ye ne mukyala we bali bulungi akadde kano wabula awo Bruno Betty avuddemu kigambo wabula bw'amubuuzizza ku by'okukimayo ebintu Bruno yanukudde ekintu kimu sisobola kukola bintu ng'ebyo kubanga nabuulirirwa sisobola kola that good thing ngenda kubeera nga nkuwa Bruno Betty asobola okubeera nga omwewulirirako obanga ebigambo abikwegambira buterevu. Omukutu oli ku Viki Exclusive nze Wansale K Joel ku Viki tusinkane mu updates eziddako Bruno Betty wuuyo yenze omutaka Sebwato Julius ate era nga yenze eyali chairman w'omukolo gw'omwami Bruno Betty n'omukyala Teddy Nassolo. Ensonga etulese olwaleero kwe kutangaaza ku nsonga ezigenda maaso ku social media omuli ebigambo ebiraga nti nno twagala kgenda ku buko batuddiza ebintu nti omukyala simanya yakola ki ebigambo bingi nnyo ebyogeddwa. Enteekateeka eyo tetugimanyiiko kubanga nze yali bedde agiwoomamu omutwe ng'eyateekateeka omukolo gw'okwanjula kuno eyali wakati mu kulaba nga tugula ebintu n'okubitwala okunoona omukyala waffe omulungi ennyo. Enteekateeka eyo si ntuufu. Njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo tuli bantu bakulu tuli bantu bayivu tuli bantu babuvunaanyizibwa twabuulirwa tetuli bakopi. Kitegeeza ki nti tewali kikolwa kyonna kye muwulira ekigenda mu maaso kyetumanyiiko ba kyetuliye mabega. Ekisookera ddala abantu bano Bruno Betty n'omukyala we tebalina buzibu sebo anti lubaale bw'omulamu tasamulirwa bajja kugamba nti nno nkuwanda ebigambo mukamu bigambo by'abantu olina enteekateeka ey'okugenda okunona ebintu sigirina naawe Sebwato Bruno Betty yatuzibwa yakuzibwa yabuulirirwa kale naasuka mangenda kukola nesimba mubukomba ebintu binaleeta ndi musiru nga twekandaggambu twekalakasa kunona bintu obwo bukopikopi bwabo bantu balala sisobola not that thing ekintu ekyo. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutanso zaakusabye okkalire kubanga Zebulemba okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana
koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze buganye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse, bizinensi ekunyiye, omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 755228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluuta nsozi, olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde, wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyanko.